Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mwasuze mutya ab'emikwano. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebaza Katonda ku lw'amakya gano amalungi. Neebaza Katonda kubanga alukeseza ng'akyali mulamu. Neebaza Katonda olw'ekisa kye ekingi kubanga kye kimpisizza mu kiro okutuusa olunaku lwaleero nga ndi mulamu. Naawe bw'otyo. Haleluya. Kisa kye kye kitukuuma, ekisa kye kye kibeera wamu naffe, kye kitambula naffe buli ssaawa okutuuka ku ssaawa endala, buli ddakiika okutuuka ku ddakiika endala. Haleluya. Tugulumiza Mukama ku lw'ekisa kye ekingi kye tuba tumwongerako buli kaseera. Ne kaakano atuleetedde ekigambo kye kino kivudde mu Yoswa 3:11 okutuuka ku 16. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tusome olunya lw'ekkumi lugambye bwe luti. Tusooke tukowole Omwoyo Omutukuvu atulungamye okutegeera n'okumanya, mu kusoma n'okuwulira. Omwoyo Omutukuvu Taata kukoowoola, leka ekisa kye kiba kimala okwagala kwo, tulungamye mu bigambo byonna, leka okutegeera kwange kuvaawo n'ekisa kye kiba kimaamira, okwagala kwe kuba kubeerawo. Nsabe nga Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ffenna nga tuddamu nti amiina. Haleluya. 11 agambye wati laba essanduuku y'endagaano ya Mukama w'ensi zonna, abakulembera okusomoka Yoludaani. Amiina. Abakulembera okusomoka ani? Yoludaani. Wuliriza. Haleluya. Essanduuku y'endagaano ya Mukama w'ensi zonna, abakulembera okusomoka ati? Okusomoka olunaku. Essanduuku y'endagaano kwegamba ebigambo bya Mukama, ekisa kya Mukama kye kigenda otukulembera okuyita mu lunaku. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti olunaku olumu lulinganga emyaka 1000 n'emyaka 1000 giringanga olunaku olumu. Kaakati luno olunaku oyinza olulaba nga lwa ssaawa busaawa, naye nga luyinza okuba waliwo gwe lugenda okubeereranga emyaka 1000. Haleluya. Waliwo weerutuukira nga lulinganga emyaka 1000 gye ngamba. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Wuliriza olunya lw'ekkumi lugambye kale kaakano mwerondere abasajja 12 mu bika bya Isirayiri, buli kika omu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Awo ebigere by'abakabona abasitula essanduuku ya Mukama, Mukama w'ensi zonna bwe yabirabira mu mazzi ga Yoludaani, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gaggwaawo. Ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu wamu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kyembadde njagala okugamba kye kino, wuliriza. Olunya lw'ekkumi lugambye kale kaakano mwerondera abasajja. Ke kaseera kano muganda ge, mukwano gwange, gwe wenna abuddeyo n'oyimirira n'oyogera ku kigambo kya Mukama. Gwe Omwoyo Omutukuvu yakulonze dda, gwe walondeddwa dda. Haleluya. Era gwe akulembedde. Amiina. Ekyo kitegedde. Gwe akoze atya? Gwe nange fe abaliwo ku lw'abalala. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Era Mukama nkowoola ekisa kye kye kiba kimaamira, na buli byonna ebibadde bigenda okumaamira abaana be, nga byonna ebibadde birumbagana, byeteeseteese okulumbagana okumalawo obulamu bw'abaana be, bikome mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Byetaaga mu kusabira musabizi Saara. Amiina. Kubanga tulinnye, tugolokose, tuyimiridde enkya ya leero nga tusitudde ebigambo bya Mukama. Wuliriza, agamba ku lw'ekkumi nti awo ebigere by'abakabona abaasitula essanduuku ya Mukama, Mukama w'ensi zonna bwe yabirabira mu mazzi ga Yoludaani, Mukama w'ensi zonna bw'alabidde gwe ng'oyimiridde wakati, nga oyogera ku kigambo kya Mukama. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama w'ensi zonna n'alaba gwe
wani gwe Aneti ng'ogolokosa ne Morning Hope wakisa okuyimiriza ebyo byonna ebibadde bigenda okulumbagana ani awo mu lunaku olwaleero. Haleluya! Byonna bigenda kukoma mu linnya erya Yesu. Haleluya! Birina okutuuma entuumu. Teri mazzi gagenda kumalawo, teri muyaga gugenda okumalawo enkya ya leero, emisana gwa leero, ettuntu ly'olwaleero, akawungeezi ka lwaleero. Haleluya! Wuliriza olunya lugambye amazzi gonna ne gaggwaawo, ge mazzi agava engulu ne gayimirira entuumu. Haleluya! Waliwo abangi babadde otidde okutambula olugendo ng'ogamba bannange naaluyitamu ntya, naye ekyomukisa omulungi k'osomye ku kino ekigambo, k'owulidde ku kino ekigambo, k'olabye ku kino ekigambo Morning Hope leero gwe neetisse Mukama gwe yantisse okuleeta, leero bigenda kukoma by'obadde weeraliikirira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Njagala muganda wange otegeere kasooba ng'olabye ku lunyiriri lwonna nga lwogera ku bulungi bwa Katonda, kasooba ng'owulidde ekigambo kya Katonda, nga waliwo omwana wa Katonda, omutume wa Katonda kyaleese. Teri mazzi gonna agenda kumala, teri bubi bugenda kumala, bwonna bugenda yimirira, ogenda yitawo ng'omulangira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Tweyongereyo mu maaso tusome olunya olwokuna tumalirize. Awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona abaasitula essanduuku y'endagaano nga batambudde nga bakulembedde bakolawo ttiimu Nansoni wa Katonda nga bakulembedde abantu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Agambye olunya olw'14, awo abantu bwe baava mu weema zaabwe okusomoka Yoludaani, bakabona abaasitula essanduuku y'endagaano nga bakulembedde abantu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya! Mulimu abantu weeteeseteesedde osomoka okutambula ofuluma, w'oba yita awakulembeddwa essaala, yita awabadde ekigambo. Haleluya! Nze kyova olaba wensuuka ku makya era mpitirayo wano awayita abasajja ba Katonda, awayita bakabona abasitula endagaano ya Mukama, abasitula essanduuku y'endagaano ya Mukama. Era w'oyita mu kkubo ery'abakabona mwe bayise, toliira abakabi, toliira toliira ababuzibu bonna mu lugendo lwo, kubanga essanduuku y'endagaano eyitawo ng'ekomya buli kimu kyonna, eyimiriza buli muyaga gwonna. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Essanduuku y'endagaano yinza okugamba oba kiki muganda wange? Essanduuku y'endagaano kye kigambo kya Katonda awayise Saala. Obanga Saala nga gye wasoosezza ku makya nga tonafuluma, Mukama agenda kubeerera ow'ekisa, Mukama agenda kukulembera, agenda kutaasa eri ebyeteekateeka okweŋŋanga, agenda kukulembera, kulungamya, kukuuma mu kkubo ly'onooyitamu olunaku olulamba. Haleluya! Wuliriza olw'15 lugambye, era abaasitula essanduuku bwe baatuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona abaasitula ssanduuku ne babinnyika ku mabbali g'amazzi, kubanga Yoludaani yawanjaala ku ttaka lyagwo lyonna mu biro byonna eby'amakungula. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Haleluya! Munansonyiwa mu Katonda naye nga ffenna ngeri gye tulusoma tugenda olutegeera mpola mpola. Haleluya! Naye nga ky'ekigambo kya Mukama kyekyo. Olunya olw'15 lwagambye bulungi bwe luti era nga tuluddamu nga lugamba bwe luti, era abaasitula essanduuku bwe baatuuka ku Yoludaani, ebigere by'abakabona abaasitula essanduuku ne binnyika
ku mabbali g'amazzi kubanga Yoludaani gwayanjaala ku ttaka lyagwo lyonna mu biro byonna ebyamakungula. Haleluya. Oyinza okulaba ng'embeera mazima eyanjadde wonna. Oyinza okulaba nga waliwo kakati ssaawa zino ekimaamidde wonna kiki? Korona amaamidde wonna, naye Mukama nga bw'ali omwesigwa, Mukama nga bw'ali ow'ekisa, ali wamu naffe. Ayimiriddewo mu makkati ga korona ono ng'awaali. Korona n'atabuna bantu bonna. Haleluya. Omanyidde ki ng'omugga gwatwalanga amayinja, ne gutwalanga ebikonge, ne gutwalanga ebintu ebimu. Wuliriza, naye leero Mukama ali wamu naffe. Haleluya. Mukama ali wamu naffe era ekigambo kye kiri wamu naffe. Amiina. Ali kutukuuma ng'essanduuku y'endagaano yakuumanga abaana ba Isirayiri n'ebakulemberanga. Mukama yali mu yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. N'ekigambo Mukama akirimu. Haleluya. Era w'amazima okutuukiriza ebyo byakola ki? Byasuubiza. Yali tukulemberera, ali tusomosa. Nga bwe yasomosa bano abantu naffe bw'ati bw'atusomosa. Wabula olunaku olwaleero bwe kasita okeera ng'okeeredde ku ssaala, Mukama wamwesiga okutuusa yonna gy'olaga ataakukomyewo ng'okyali mulamu. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. 16 lugambye bwe luti, amazzi agava engulu ne galyoka gayimirira ne gakuma entuumo wamu wala nnyo ku Adamu, ekibuga ekiriraanye Ezalesaani, n'ago agakka ku nnyanja eya Alaba, y'ennyanja ey'omunnyo, ne gaggweerawo ddala. Abantu ne basomoka awaliraanye e Yeriko. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama mwesigwa era Mukama mukulu. Waali okuyimiriza embeera eyo gy'obadde otidde, waali okuyimiriza omuyaga ogwo gw'obadde oweraliikiridde. Obadde ogamba bannange kakati naasobola nti okuyita mu lunaku nga mpula mazima ga sinaade n'ekikumi. Naye wuliriza, w'oyita w'otandika olugendo ng'olugendo olwo mazima Saala ye yasoose ng'owaluluŋŋamiza mu maaso ga Mukama Katonda, buli kimu kigenda kubeerera bulungi. Buli ky'onoolaba ng'ekizibu tekigenda kusemberera. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olunyiriri lw'16 lutugambye bulungi, amazzi agava engulu ne galyoka gayimirira. Okwo okweraliikirira okuba tekugenda kusisinkana ku lw'okubanga munnange tolina ssente, tekugenda kukola ki? Kusisinkana, tekukyakusisinkanye kubanga Mukama Katonda gwe wakoowodde ku makya ng'ofuluma ennyumba yo ali wamu naawe. Bano abaana ba Isirayiri bakabona abaali basudde endagaano be baali babakulembedde bagenda okuva mu weema zaabwe nga essanduuku y'endagaano emaze kuyita mu lugendo, so olugendo lwabwe ne lubabeerera bulungi. Amazzi tegaabakomako, tegaabamalaawo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amazzi tegaabamalaawo. Muganda wange, mukwano gwange, kyekino kituwa nnyo okutegeera nti buli lwokeera ku makya n'obaako n'ekigambo kya Mukama ky'oyigiza mu bulamu bwo, buli kimu kigenda kubeerera kirungi mu mbeera zonna. Haleluya. Omwoyo omutukuvu bw'ali okuluŋŋamya, ekisa kye weekiri okumala mu lugendo lwo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nange neebaza Katonda ku lw'amakya ga leero nti nkedde nempulira ku bigambo bye, nenjiga ku kigambo kye, nenjigirizibwa ku kigambo kye, nekinyingira. Era Mukama wakisa okunkulembera wiiki yonna okugimalako. Mukama wakisa okukulembera muganda wange, mukwano gwange, gw'obadde olaba endwadde ng'egenda okumalawo. Endwadde egenda kwekuŋŋaanya entuumu ebeere eri ekukome wala, egenda kukoma wala.
togenda na kumanya ngeri gyekuŋŋaanyizaamu ku lw'okubanga olina ekigambo kyoyingiza mu bulamu bwo ng'ate kigambo kya Katonda ow'ensi zonna. Amiina. Kigambo kya Katonda ow'ensi zonna, ow'amaanyi, akomya buli kimu. Amiina. Omutwe gw'ekigambo gwabadde Mukama nkulembera. Mukama akukulembera okuyita mu wiiki. Mukama akukulembera okuyita mu lunaku. Mukama akukulembera okuyita mu ssaawa. Mukama akukulembere mu buli kimu kyokola. Abampeera omukisa Mukama. Twebaze Katonda omulungi, Katonda omwesigwa. Tukwebaza olw'ekigambo ekirungi kyotuwadde. Tukwebaza olw'ekisa kyo. Yes. Tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi Kabaka. Tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi Katonda omulungi omwesigwa. Osaanidde Kabaka w'abakabaka, osaanidde omuweereza w'ekisa ekingi Tata. Okwagala kwo okungi kwe kuba kumala eri ekisa kyaffe eri obulamu bwaffe Katonda omulungi omwesigwa. Tukulembera otulungamye Kabaka w'abakabaka, kyemba nsaba nga mpita mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu Kabaka w'abakabaka, alungamya abaweereza abo, olungamya abaana bo bonna abanayogera ku kigambo kyo Katonda omulungi omwesigwa. Nsabe nga mpita mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Olutenda gyongayo mu maaso go. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu ku muntu okubeera naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Abampeera omukisa Mukama